Government kino kyeyalwanira negenda mu nsiko. We wouldn't have to return the same. Naye gye batutwala bano kange balinnya enkolongo ate mwasoma ebikyamu It's unfortunate. Tatukkiriza nakwennyonnyolako amagye bagataddeyo kutuziyiza kubaako na interaction. But this must end. Buterevu nkwaririza nate ku Focus TV oli nyukubiranga ogobere banyukubiranga olaba amawuli agakagwawo the breaking news agakatambula gega Salongo Balimwezo Ronald Subuga mwenyamivu nebigenda maaso okubiranga babba akaluluke nze ade Wilberforce Kilime Muyanja kuweleza ku Focus TV video no jipere like subscribinga likinga sharinga tuberenga tudduka speed tubabenga tufuna coverage ezenjawo tufuna abantu abenjawo tufune ebintu bingi nnyo byinzo kubanga tosubwano ku Focus TV katwa story eno eya mwami Ronald Balimwezo Nsubuga ngayogera ku vulugu okufutyanka obubbi obuli mu kalulu kokubiranga bakyaganya omulangirira nakati dukira twagenza okwebaka nga buli omu akimanyi bulungi nti Balimwezo awangudde era nga tusuubira nti bunakeerera nga result zimaze okuvaayo naye nakati tezinaba kuvaayo newankubadde nga turn up kyabadde nnungi katulabe story ya Ronald Balimwezo Nsubuga. Kibi nnyo nti bano baganda baffe ono Kizito muto wange Kizito Nsubuga talina DLR forms naye bali mu kumubbira Munakasero bamuwadde almost throughout bitano bisatu mu ataano otegera bulungi zatafunye wajjawo ndokateeka wembe batandise trend eyokumwongereza max webongerezako olukwago katono naye nebamuweera ddala nze banteeka bwe nafunye mwena mwategedde nti okulonda kwadde kubi attendance yabadde embi abantu tebazze nze mbadde mbasinga nga nankaga mu 5 balina 12 kamu 00 owali 00 ayongerawo 3 evuga bisatu niwewuunya era ogatta byonna tebikwatagana waliwo yawedde afunye 30 niwongerawo 0 nafuna 300 naye mu bigambo kyasigaddewo 30 ontegeera bulungi ekyo returning officer tasobola kiraba kugamba ati nukanditeko wabbali tuja analyzing okusinga kawo aganya jitekaku sio nagenda kuleta obutabanguko mu ggwanga ono aloza twita mmere nimba kansala benyini bazzo wano bonanga bowangudde batanso basala bisatu kati kansa Shamim bakamusala kumpi 10 constituency za businende eri Katongole ye oliba mwadde 5 na olidde Majembere yageze na samba box nazitwala nangeze mwenjinja obudulu bwange sabusa tebuli nemba mwadde 5 tulinze regional returning officer. It's absurd. Government kino kyeyalwanira negenda mu nsiko. We wouldn't have to return the same. Naye gye batutwala bano kange balinnya enkolongo ate mwasoma ebikyamu. It's unfortunate. Tatukkiriza nakwennyonnyolako amagye bagataddeyo kutuziyiza kubaako na interaction. But this must end. Ebigambo bya Balimwezo Nsubuga musajja mukaawu obusungu bungi munyivu si musanyufu n'abali mu kakiiko kw'ebyokulonda ebintu bye balaba bijjawa ebintu bye bagamba bannansi bali mu bijjawa
era kiremesezza okulangirira mu kaseera bwe kati ddala district emu nga basobola okubeera nga balangirira ebintu bino eri abantu ab'enjawulo abaali abalonzi nga bangi nnyo mu kaseera kagwaki kigaanyi. Tujjukire nti abadde bagoberera emitimbagano egy'enjawulo okuva eggulo scores za Ronald Balimwezo Nsubuga zabadde waggulu ku z'Erias Lukwago, naye era kino kitulaze bulazi nti waliwo ekkobaane erisobola okuba nga ligenda mu maaso okulemesa n'okufutyanka obuwagizi bwa Balimwezo Nsubuga. Amawulire amalala Erias Lukwago naye agamba nti si mumativu kwebyo bigenda mu maaso si mumativu, era agamba nti okuva eggulo obwedda ali ku mitimbagano alindirira alabe ekituufu ki. Naye olw'okuba nti ku mitimbagano kuliko fake news nnyingi n'agamba kasooka alindire alabe, naye nga pressure zabuze okumutta olw'okuba nti yabuliddwa otulo ekiro kyonna ng'alindirira results ezivaayo mu kalulu kano. Kitegeeza ki nti buli ali mu race si mumativu, buli ali mu race si tali mu mbeera ye ya bulijjo okubeera nti akitwala nga kitono. Kitegeeza nti akalulu kano k'obwa meeya katadde abantu ku bunkenke lwansonga nti okulangirira regional returning officer gwe tulindiridde akole ekyenkomeredde, naye DR form zitandise okukyusibwa. Kino kirekawo bannansi ddala mu kaseera kano ababa bazize kuno okunda ate ku lw'okuddako banaalondera ddala. Tuva ku Focus TV katune Erias Lukwago katono nnyo tube nga tukomawo ddala bazze bamuswaba ssaawa zino 5 ne police station yonnondedde abakalonda bali 37 ku balonzi 279 ate nga era olaba bajja balumaggamagga. So embeera eno ebaddewo olw'okubanga abantu bali ku bunkenke ebyaliwo okubwa pulezidenti mu mashini bwafa, abantu bakubiddwa, abalala bali mu makomera, abalala babayigga, kwegamba eggwanga nga liri ku bunkenke, abantu babanga bali mu mbeera eyo y'okusoberwa. Ate n'abalala essuubi ttono nnyo kati mu byokulonda okusinziira mukulu Mawuli yayogera nti ebyokulonda mu Uganda tebigasa, bo be basalawo eni alina okulembera eno tebigasa nnyo. Naye ndi mugumu nti abaana balonze bonna obuwanguzi bwaffe olw'okubanga nyira rekodi bannakampala gye bamanyi obulungi etaliiko kubuusibwa nyina bondi eyo omukwano n'obwesigwa bwenkuumidde bannakampala nembanga nze engabo yaabwe nembeera nga ndi muvumu ensonga ezibakwatako nga sibatiiririra ate nga sibalyamu oba babutale oba babodaboda oba batakisi batembeeyi bazimwakeedi bakanaabe bamakanika babaki bonna olutwakombadde waabwe ate nga nwanidde ensonga z'obwenkanya enkulaakulana erimu obwenkanya. Mmwanyisizza abafere abaagala okwekomya ebyaffe, abaagala okubba amasomero, obutale, abaagala okubba kino, abaagala okwabula kino ne kino, bannakampala bakimanyi bye nnwanyi. Nnwaniridde ensonga ya accountability okulaba ng'enguudo zaffe zino ze mulaba ezikoleddwako entono okuba nti ntaddewo amaanyi gange obusente bwe twewoze mu Africa Development Bank, mu World Bank, mu Bafaransa, mu Bajapan, obusente obwo bubeeko kye bukola okutaasa ku mbeera y'enguudo zaffe wamu n'emyala gyaffe. Era kikyasembyeyo kulwanyisa bano ababba omwala gw'ennakibugo abazimbako akeedi tuguzimbe nga gwaffe gusobole okubanga okutaasa amaka. So ebyo byonna bannakampala babimanyi era ndi mugumu nti olwaleero bakusalawo nti Lukwago y'engabo yaabwe yadda mu site. Obutereevu obadde olaba Focus TV twagambye tujja kuwanga updates amawulire agatambula ago munnayuganda g'osaanye okuba nga tosubwa. Nze Adde Wilberforce Ekino Miyanja fona okatusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Tuva ku Focus TV. Thank you. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel.
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.